abamu bakoze omulimu omulungi abalala guganye oba oliawo kiki ekyenjawulo kyogamba nti nze conviction yange ngamba bwentuuka mu parliament ngenda kufuba kweyisa bwenti okubeera ow'enjawulo kwabo abalaga ekifaananyi ekibi era mbeere ku ludda luli olwabo abakola obulungi. Experience is the best teacher. Oba obumanyirivu ye musomesa akola kisinga. Ffenna nga tutuuse mu parliament ekisooka kyabeera kwe kumanya onoosobola otya okusakira ekitundu kyo oteeka okumanya the structure and process ya parliament nga bwekola nga bwetambula osobole okusakira ekitundu kyo kifune. Ku mirimu eno mbaka wa parliament ssemateeka gyamuwa gye bagamba okubaga amateeka agatanyigirize nsi yo okuleeta emirimu kye tuyita legislation kuba obulungi bw'abantu. Ne bagamba nti representation okubeera eddoboozi ly'ekitundu kyo nti ebinyiga abantu byojja kubireeta mu parliament. Kye bagamba nti tujja kukola kye bayita budget appropriation and budget approval nti ojja kutunuulira ensimbi ezigenda zitemateme bazitya n'amabanja gavumenti ge yeewola gasaanidde oba tegakoze eki tegagwanidde. Ate n'ekisembayo nti ojja kulwana nnyo okulondoola kye bayita oversight role ogenda kulondoola buli ekikolebwa mu bitundu by'okiikirira ne mu Uganda n'okutwalira wano nga ssente bwe baziteeka zikola ekyo ekituufu kiri. Nze kyentunuulidde kimu okufuka eddoboozi ery'ekitundu kyange kubanga omubaka wa parliament buli lw'osirika ekitundu kyo kye kiba kikosebwa. So ogenza n'omubuuza nti kiki ekinaakufuula ow'enjawulo ku balala ababaddeyo obutasirika obutasirika kubanga gy'okoma okusirika ekitundu kyo ky'oba okoze eki ky'oba okotogedde era ojja kwegendereza nti abo abafuusa ab'enjawulo b'oyagala okuweerako ebyokulabirako byabwe babadde tebasirika. You amplify the voice of your constituency. Buli lunaku olina okwogera nti bannange newange kino kinzita bannange tikkalu teri ddagala bannange ebuwambo tatuuse balina akatanda kamu kwe bazaalira bannange mbadde matugga eresa center 3 bafa bannange eddwaliro lyaffe ly'ennakuule mwali ssuubira okulitereeza nerikyali bubi abantu bakaaba nabweru eresa center temuli ddagala. Buli lunaku kwogera bwogezi. Nga tumaliriza waliwo tugiyita conflicting loyalty. Tulina abakulembeze abatufuga mu bibiina byaffe, tulina abantu abatulonda, tulina n'emitendera parliament yaffe gyeyina okuyitamu nga tugenda maaso n'okuba nga tuteesa. Waliwo okwesiŋŋaana mu katu ng'abantu b'e Nansana municipality bakugamba Zambaali twakulonda kino kye twagala. Parliament speaker agamba omukulembeze ayagala kino. So nga tetumanyi awo anaabeerako kuba nyinza okuba nga nze speaker wa parliament ng'omukulembeze wange mulala nga kyayagala ab'Nansana si kye baagala. Conflict of interest. Omukulembeze ayagala kirala abalonzi speaker abalonzi ate oba oluusi ne pate yo neyinza okwawukanamu katono ku balonzi kye bagamba n'otula wansi n'ogamba kakati nze Zambaali omubaka wa Nansana mukatwako. Ekisooka kyabyo n'omuntu alina okumanya nga weesimbyewo ogenze kukiikirira baani. Yes. Weekiikirira ggwe ng'omuntu oba abantu bakutumye. Era ojja weegendereza ekigobesa bannaffe mu constituency kwe kubagamba nti ffe eddoboozi lyaffe lyogedde kino ku mmwanyi gwe n'ogenda n'okola kirala. Simple. Gwe omusango gwo oguba gukuvunaanwa balonzi kukutuma kirala gwe n'okola ekirala. Kyokka ekikwejjereza mu bantu bakuba be bakusindika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okuyimirira nabo nti nze ku mmwanyi baŋŋamba kino ku tteeka ly'okukozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'ekinnamagye abantu bagamba kino n'osigala ku bantu kye baakutuma. Abalala banaakola ku byabwe naye nga abantu baga nti owaffe omubaka kye twamutuma kyeyayogera. Ekyo kikulu tuba kino kinyweza. Nga tumaliriza akadde katugenzeeko obudde butwala njagala okubeebaza nnyo okutugoberera n'okutulaba. Ekisooka kyabina nziramu okubakubiriza n'okubakunga olunaku olwaleero pulezidenti waffe wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atuyise okwegatta mu kakuyege owawamu okusondayo ensimbi ez'okuyambako obuweereza. Ssente zino zituyamba 1
okukwasizaako bannaffe abeesimbye okusobola okuwangula ebifo ebyenjawulo okukola ku logistics ebyenjawulo biba byetaagisa okukuuma akalulu kaffe komanyi obulungi nnyo n'olwekyo tetukaka eno bagiyise enkola ya kyeyagalire tubayita mujje ku kitebe wali tutandika ssaawa 4 zennyini kavule nga tubakumaakuma mujje mutukwasizeeko okulaba ng'obukulembeze buno bukyuka mu mirembe ate nga tulonda abakulembeze ab'ensa abanaabakiikirira ekyo kikulu nnyo ekisembayo bannange bwe tuli mu struggle ekikwaka kyekigambo ekyanguwa temukoowa keep organizing keep mobilizing keep agitating for what is right lunaku tulina kusigala nga twogera temukoowa temuggwamu ki maanyi wano mubuganda buga nti omukisa gusanga yeteeseteese yeetegese bulungi kubanga ekyo kirungi nnyo success bajogerako nti is when preparation emeetinga omuntu amaze okweteekateeka obulungi omukisa tegujja buzine gukugwakosanga yeeteesetese nolwekyo tulina kubeera nga bulinaku ekintu tukipika nti bannange nga tumaliriza Zambali omanyi bayibuli mu kaseera k'okuwa ebirabo omukyala bwe yatwala epeesa nafuuka kyeyakola nekifuuka kyanjawulo erinnya lye liyinza n'obutoogerwako naye kyeyakola tunakisinkana ku Nuupu nga Zambali akutte emitwalo gy'ebiri mu kwagala ekibiina mu bukakamu mu buwombeefu obw'ekitalo n'awaayo ezo nino wabaawo omuntu Zambali gwe yeesimbyewo naye n'akwata akawumbi n'akawaayo abakulu bakitegeera nti Zambali wadde yaddeyo emitwalo ebiri naye omutima gwakireeteddemu tunaafuna omukisa ogwo kampeyini eno netatabula kaadi ekyo tukimanyi bulungi kijja kutambula omanyi nga bokozeseza ebyafaayo Pawulo omutume yawandikira abakolinso ekyolobero Sura 16 olunnyo lw'omwenda bwe yagambira nti laba oluggi lw'emirimu emingi lunziguliddwawo naye abalabe bangi kakati naffe awo tuba tunuulira nnyo nti NUP omulimu oluggi lw'okuweereza olunene lwaggulibwawo naye abalabe bangi tulina okwetegereza nti asobola okujjanga n'essente ezo naye nga mulabe tweyanziza nnyo tweyanzeege programu yaffe olunaku lwebwetyo bwegenze badeni Zambali Blasio Mukasa sigala ku telefayini yaffe ayi Katonda kuuma maaso moji.